tuwulidde ebintu bingi ebikwata ku mmwanyi ebimu ne bitunakuwaza naye mwe mulime emmwanyi musirike. Waliwo eyajjaawo n'ambuuza kituufu obwakabaka bwe bwazza omwoyo gw'okulima emmwanyi oba gavumenti? Ne mugamba nti ebyo byakyana kito. Ne bwe baba abazza omwoyo gw'okulima emmwanyi baava ku mwezi, nze tekinkwatako. Tekinkwatako, banze n'okuba baava ku mwezi. Ekyo si kikulu. Omuntu omukulu oyogera otya ebyo ebintu? Ekintu ekiriwo kwe kuyamba abantu okubaako akasente ke bayingiza. Gwe mulamwa oba bwakabaka bwe bwaleeta, naye ndowooza Abaganda bakimanyi, oba abantu balala be baleeta. Buli lw'oyambuka namusaba Nabutambala naye kyokka nga sinnava Ssingo. Oweekitiibwa Sipiika, twasanyuse nnyo bwe twabadde Ssingo kubanga twagenze kulaba kulambula balimi ba mmwanyi naye nga tulinga abali ku mbaga ng'abantu basufu obungi. Simanyi obanga TV zaabalaze bulungi. Kwegamba ekyo kiraga nti abantu ekyatuteyo bakyagala ng'abantu bayitirivu obungi era nasaasidde bannannyini nnimiro ze twakyalidde kuba abantu baazirinnyiridde zonna nga bayitirivu obungi. Essanyu nga teryogerekeka era twalidde ebintu obutaleka kantu konna mu Ssingo. Gye nalangiridde okutongoza omwaka ogw'emmwanyi 2025-2026 ekyalo bakiyita Nabusolo. Ekyalo bakiyita Nabusolo. Naye Mukwenda yabadde alina okuleeta lukululana bateekemu amantambutambu ge baatuwadde nga buno buloolo bwa bulijjo tubusobola nakugaleeta. Kyabadde kikuuni. Neebaza abantu ba Buganda abasigadde nga balima emmwanyi. Waliwo abantu kye boogera ennaku zino nti emmwanyi ziyinza okukka ebbeeyi. Zisobola. Oweekitiibwa Mutaasa Kafeero alina wooteeri e Mbarara. Waliwo lwalinnyisa ebisale. Tugambe abarootadde nga bagenda okukuŋŋaanira e Mbarara. Kubanga wabeerawo obwetaavu bw'ebisenge bingi n'alinnyisa ebisale. Olukuŋŋaana bwe luggwa ate n'asala ebisale. Tuva mu Yidi. Ente zaalinnye ebbeeyi kati ate zazzeemu ne zikka. Emmwanyi zisobola okubulinnya oba okukka. Ekyo si nsonga ye abaffe bwe zikka ne zigenda ku siringi 2,000 gw'ate alina emmwanyi 2,000 ezo oba onoozigyawo. Oli azirimye era 2,000 ajja kuzifuna. Gwe ng'obeerawo ng'okolima nti tebakwagala tebakuyamba. Ani yazaalibwa naawe alina okukuyamba? Teri agenda kukuyamba, gwe olina okwefaako. N'olwekyo ekyebbeeyi okukka n'okulinnya kyo kibeerawo mu buli kyamaguzi, mu buli mirimo gyonna. Bano bannamateeka balaba omuntu omugagga nga zze gye bali okubakolera emisango bongezaamu akabbeeyi anti oli ssente abeera azirina. Bwe kiri nze nakolerako n'omuntu ne muweereza invoice n'aŋŋamba ssebo toyagala kulya ku ssente oyinza okunsaba buno siringi 2 namwewuunya tekitera kulabika ne mubinika kubanga ye yantanula naye nampa ssente ezo kubanga azirina. Kale ebyokulinnya simanyi oba emigaati gyantaka ewaliwo girinnya ne gikka, ekyo sikimanyi bulungi. Ndowooza ebbeeyi yo kyekimu kyemuva mulaba nga omusajja ow'eŋŋonga akasente tali bubi. Gwesaba waliwo amaka gatalya mugaati naye kyeŋŋamba ku balimi b'emmwanyi ekyo si nsonga. N'amatooke enkuba bw'etonnya gagwa, omusana bwe gwaka galinnya. Kati abantu bayinza okutandika okwogera ebyo ebyokugwa kw'emmwanyi. Namusa nnyo Bannabutambala, Katambala namulabyeko, nabaddeyo nayo. Ekyantuteyo kulaba ku bayizi ab'amasomero. Namusaba Nassingo gye naakava mu mmwanyi terimba. Simanyi oba Oweekitiibwa Sipiika, tuwulidde ebintu bingi ebikwata ku mmwanyi ebimu ne bitunakuwaza naye mwe mulime emmwanyi musirike. Waliwo eyajjaawo n'ambuuza kituufu obwakabaka bwe bwazza omwoyo gw'okulima emmwanyi oba gavumenti? Ne mugamba nti ebyo byakyana kito.
ne bwe baba abazza omwoyo gw'okulimwanyi baava ku mwezi nze tekinkwatako banze nokuba baava ku mwezi ekyo si kikulu omuntu omukulu oyogera otya ebyo ebintu ekintu ekiriwo kwe kuyamba abantu okubaako akasente ke bayingiza gwe mulamwa oba bwakabaka bwe bwaleeta naye ndowooza abaganda bakimanyi oba abantu balala be baleeta buli lwoyambuka namusaba Nabutambala naye kyokka nga sinnava Ssingo Oweekitiibwa Sipiika twasanyuse nnyo bwe twabadde Ssingo kubanga twagenze kulaba kulambula balimi ba mmwanyi naye nga tulinga abali ku mbaga ng'abantu basufu obungi simanyi obanga TV zabalaze bulungi kwegamba ekyo kiraga nti abantu kyatuteyo bakyagala ng'abantu bayitirivu obungi era nasaasidde bannannyini nnimiro ze twakyalidde kuba abantu baazirinnyiridde zonna nga bayitirivu obungi essanyu nga teryogerekeka era twalidde ebintu obutaleka kantu konna mu Ssingo gye nalangiridde okutongoza omwaka ogw'emmwanyi 2025-2026 ekyalo bakiyita Nabusolo naye mukwenda yabadde alina okuleeta lukululana bateekemu amantambutambu ge baatuwadde nga buno buloolo bwa bulijjo tubusobola nakugaleeta kyabadde kikuuni nebaza abantu ba Buganda abasigadde nga balima emmwanyi waliwo abantu kye boogera ennaku zino nti emmwanyi ziyinza okukka ebbeeyi zisobola Oweekitiibwa Mutaasa Kapere alina wooteeri Embarara waliwo lwalinnyisa ebisale tugambe abarootade nga bagenda okukuŋŋaanira Embarara kubanga wabeerawo obwetaavu bw'ebisenge bingi n'alinnyisa ebisale olukuŋŋaana bwe luggwa ate n'asala ebisale tuva mu Yidi ente zaalinnye ebbeeyi kati ate zazzeemu ne zikka emmwanyi zisobola okubulinnya oba okukka ekyo si nsonga ye abaffe bwe zikka ne zigenda ku siringi 2,000 gw'atalina emmwanyi 2,000 ezo oba onoozigyawo oli azirimye era 2,000 ajja kuzifuna gwe ng'obeerawo ng'okolima nti tebakwagala tebakuyamba ani yazaalibwa naawe alina okukuyamba teri agenda kukuyamba gwe olina okwefaako n'olwekyo ekyebbeeyi okukka n'okulinnya kyo kibeerawo mu buli kyamaguzi mu buli mirimo gyonna bano bannamateeka balaba omuntu omugagga nga zze gye bali okubakolera emisango bongezaamu akabbeeyi anti oli ssente abeera azirina bwe kiri nze nakolerako n'omuntu ne muweereza invoice naŋŋamba ssebo toyagala kulya ku ssente oyinza okunsaba buno siringi 2 namwewuunya tekitera kulabika ne mubinika kubanga yeyantanula naye nampa ssente ezo kubanga azirina kale ebyokulinnya simanyi oba emigaati gyantaka ewala olegirinnya ne gikka ekyo sikimanyi bulungi ndowooza ebbeeyi yo kyekimu kyemuva mulabanga omusajja ow'eŋŋonga akasente tali bubi gweseba waliwo amaka gatalya mugaati naye kyeŋŋamba ku balimi b'emmwanyi ekyo si nsonga n'amatooke enkuba bw'etonnya gagwa omusana bwe gwaka galinnya kati abantu bayinza okutandika okwogera ebyo ebyokugwa kw'emmwanyi namusa nnyo bannabutambala Katambala namulabyeko nabaddeyo nayo ekyantuteyo kulaba ku bayizi ab'amasomero kubanga nagenda Butambala omwaka guli twali mu mmwanyi abaana ab'amasomero nga tetulina bulungi budde Katambala naŋŋamba wandikyamyeko wano gombe liri wano ku luguudo naye ndi mu mageetesi empale ndi mu ya jiini emikono nginyodde abaana banaafuna kifaananyi Katikkiro abeera bw'atyo nemugamba tujja kudda twogere ku by'abaana n'ebyenjigiriza baatwaniriza musanyu ppitirivu e Butambala eyo era ndi musanyufu kubanga kati bannabutambala basoosowaza nnyo ebyenjigiriza nsonga nkulu embalirire eno ekyali ntono obwakabaka bwa myaka tugenda mu 1000 tulina ebyafaayo ebikuukuutivu
mu Buganda baatugamba tulina obukadde oba 14 15 obw'abantu era bonna bavunaanyizibwako obwakabaka. Owekitiibwa okuva e Kabula ateesezza bulungi, musanyufu, mbalirira y'amaanyi naye ekyali ntono. Mu Luzungu still a humble figure, kyengezaako okugamba. Njagala ffenna tukimanye. Naye ekisanyusa kyekyo Owekitiibwa Kakumba kyatulaze. Tugenda tukula. Omwana asooka n'atuula, n'ayavula, n'asimbula ekigere, n'atambula, n'adduka. Era bw'olaba ng'omwana ayita mu mitendera egyo obeera musanyufu nnyo ng'omuzadde. N'olwekyo ekyamazima tuteekeddwa okusanyuka olw'engeri gye tutambulamu. Naye nga tujjukira nti ebajeti ekyali ntono ku biteekeddwa okukola, okunnyikiza Owekitiibwa Stanley Kijjambu ky'ayogedde, okunnyikiza obuweereza Kabaka bwe yatugamba mu bantu. Ekyo saagala tukyerabire. Tulina okubeera abayiiya. Neebaza omuwanika ne ttiimu yonna okubeera abayiiya, ne baminisita bonna n'ab'ebitongole okubeera abayiiya. Bino byonna tubijja mu buyiiya. Tetusolooza musolo naye tuyiiya. Ate bye tuyiiya abantu ne babiraba n'amaaso gaabwe. Era oli bw'aba tabiraba nga tugenda tusaba Novena ya nnaku 9. Katonda amuyambe okulaba ebintu bino ebirabibwa. Tulina okukola obutakoowa. Bw'otunuulira ekitabo kino olaba emirimu, ate kino katundu butundu ak'emirimu egikoleddwa. Kyetugamba obunyiikivu. Tulina okukola obutakoowa, sitwagala kiwejjowejjo ng'awummula nga tannatuuka. Obugagga ntuuyo, bw'olekeraawo okudduka nga zikala. Naffe mu Bwakabaka okugenda mu maaso tulina obutakoowa. Mukoowa nnyo. Twabadde Butambala, Katambala ne yeetala, twabadde Ssingo, Mukwenda ne yeetala, twabadde Ludda, wamubeera mwetala. Tulina obutakoowa kubanga omuddu awulira y'atabaaza engabo ya mukama we. Kuva mu byalo, ku miruka, ku magombolola, mu masaza, okutuuka wano ku kitebe, buli kye tukola nga kiri ku mmeeza kungulu mu bitongole yonna twagala bakukuta. Era bwe tunaakola bwetyo tujja kukula. Mulabe nga emirimu gyeyongedde okugaziwa, kubanga bw'obeera omwerufu, ndowooza omuwanika yakyogedde, abantu bakwesiga. Lwaki okukuta n'ebitali bibyo? Akakoko okalidde gwe wakalunda, amagumba suula awo, maguja zisanga awo mu luggya. Naye akakoko bwe wabbye kabba olina kukweka amagumba, ate maguja nejja neetakulayo neegajja mu ttaka. Awo ng'omanya ti okulunda enkoko kugenda kukule, okulya enkoko kugenda kukulema. Byonna bye tukola tubikole n'okwagala. Tewali kikooya nga kukola kintu nga tokyagala, ng'okikaka. Tozuukuka enkeera, bw'oba okyagala ozuukuka. Kale Owekitiibwa Sipiika nga neebaza bonna ababadde mu kuteekateeka embalirira na bonna abakola emirimu gya Kabaka, njagadde okubawa eddoboozi eryo nga nange neebaza mwenna, era nga mbasaba tufube okulaba nti bino omuwanika byatubuulidde mu mwaka gw'ebyensimbi gwe tutandise tubituukako oba oli awo n'okukirawo. Ssaabasajja Kabaka wangaala.